Otaddeyo posting ewana rape. Mukyala Bindeba asinga okuba smart ku TV generation ino. Omanyi kakati we twogera nomugamba tojjalya. Ate nakuminsinzira bye zonna zigamba tojjalya. Wallahi sibya. Oyagala ku Owanyi omuntu kumaja. Sina muzungu. But truth be told, nera ko ngamba lava ngamba musajja wange wakoyo oyo. Yakayimba kafaka OS ka komawo. Ntondama. Njagala mukubira mugundi, nkubira mu drop ya show ya. Reda. Nkwega ilide. Mbalirayo ba presenter batano beweka kasa. Be baliko sawe. Atonde kapoko kulanze ngambye Precious Lemu yasinga mukyala Bindeba yasinga katumbo. Ye mukyala asinga. Mulete okubanti yasinga. Gwe tomulaba sharia ze yekuba. Acho kimu. Tomulaba engeri gyabuliriramu. Bibiri. Era nze ntukawo nengamba banayisinga mukazi wange njagala rape wa yagala Bindeba. Nesta ndamufuna kirungi kirala. Ekyo kimumwekungwani. Katono nnyo jangu Simon. Muli basajja ba respected mu business. So tuli ku nsonga ziri serious. Kituufu ziri serious. Nze nkugambi. Gwe tomulaba engeri gyayagala mu. Omusajja kyatayagala ngeri gundi rape gyayagala mu bawe kumwagala. Kituufu. Kati ekyo kyokka ngamba bannaye singa mukyala wange njagala nga rape wa yagala mukyala Bindeba. Okay. Ai.